abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale nnyo abalaba Dream TV, nammwe bannaffe abali ku Impact Radio, nammwe mwebale okugiwuliriza. Program abalungi be basinga ababi obungi. Olwaleero mu programu yaffe y'olunaku luno njagala kubuuza. Bw'obuuza omuntu nti oyagala ki? Abantu abasinga ennaku zino tebamanyi kye baagala. Bw'obuuza omwana omuto nti oyagala ki? Omwana omuto ntegeeza myaka 16, 18, atannaweza oba 2. N'obuuza omusajja omukulu, abasinga bakugamba twagala ssente, njagala capital. Naye n'obuuza nti ssente ezo bw'ozifuna ozikozesa ki? Kuba ekikulu si kuzifuna. Ekikulu bw'ozifuna ozikozesa ki? Kubanga oyinza okuzifuna n'ozitamiiramu, oba n'ozendamu, oba n'ozirimbiramu, oba n'oziwaayiririzaamu. Ebyo byonna ne byegatta, ssente ate ne zikufuukira ekizibu, ng'ate gw'olowooza nti z'obadde okola ki? Z'oyagala. Oyagala ssente, naye oyagala zikozesa ki? Ogenda zikola ki? Ogenda kunywa, ogenda kulya, ogenda kwenda, ogenda kola ki ng'omaze ozifuna? Nziramu kino nakyogerako dda nti ekikulu si ekyo kye tukola, wabula kye tufuuka oluvannyuma lw'ekyo kye tukoze. Kankiddemu mpozi. Si kye tukola kye kikulu, wabula ekyo kye tufuuka oluvannyuma lw'ekyo kye tukoze. Naye mu bwangu nze ndowooza bwe nti abantu ddala baagala ki, okusinziira ku experience yange gye nfunye. Oba ddala ebigambo biri 3, kansooke mbyogere mu Luzungu, bye tunoonya ffenna. Approval kye kisooka. Ekyokubiri, attention. Twagala attention. Twagala approval. Ekyokusatu, ne twagala empeera, award. Mu bulamu bwa buli muntu, omuntu yenna asooka kuno ayagala abeere abantu bamuteekeko attention yaabwe, bamulabe. Tukikolerera nnyo ffenna. Osomye, attention. Ofune degree, onoonya attention. Okugaggawala, attention. Oyagala abantu bakulabe, toli mugagga. Byonna attention, tunoonya attention. Ne bwe guba mukubi wa mupiira, sports, era ojja ku mupiira, naye ekikulu ekisinga attention. Kubanga abantu balina era okujja ennambole balabe omupiira nga bw'ogukuba. Attention. Then bwe tumala okufuna attention eyo nno tefunika. Oyita mu bizibu bingi, abantu okutandika okutunuulira ne baga nti oyo amatalinga. Tomala gakifuna. Oluusi olina kusoma nnyo, oluusi olina kukola nnyo, kugaggawala nnyo. Ate abamu attention baginoonya mu bibi, mu bintu ebibi. Nga Nambwere eyeeyambula nga bamuwadde emitwalo 5 gyokka. Nga bannaffe abayimbi abamu bwe batandise okweyambulira abantu. So, olina anoonya attention nga kyekyo kyokka kyayagala. Oli ayinza okuba ng'avuga bodaboda n'ateekako eŋŋombe evuga ng'eya loole, gw'olowooza aba ayagala ki? Mumanye nti waali attention. Ekikuteesa eŋŋombe ya loole oba ya baasi ku pikipiki kiki?
ogenda kukola attention okwambala obulungi attention twagala attention kwesiga ebizigo abakyala oba abaami baagala nnyo emmotoka abasajja baagala nnyo amamotoka okugula emmotoka empitirivu attention nti eyo yaani yagundi attention bwe tuva ku ekyo attention tetumala ne tudda ku approval kwegamba approval kyeki okukakasa nti kyoliko okimanyi oluusi ne mu kusoma degree gye bakutikkira oba diploma eba ekkakasa nti kyosomye okimanyi kati okikuguseemu ne bakuapprovinga ne baga nti yes ne bakutikkira approve eyo ebula nnyo naddala abantu abali mu informal private kanjiyite informal sector eyawukana ne formal sector woyigira noga P1 P7 senior eri formal naye waliwo informal omuntu nga ye ayiri yekolako yeka self-made people abo okufuna approval y'abantu abali mu formal sector kizibu emirundi egisinga kiba kizibu nnyo naye ng'ate omuntu kyaba akola ki kyaba ayayanira oyo yaani ye approval ekisembayo ye award empeera ffenna twagala okwebazibwa bw'omala okufuna attention okulabibwa nti bw'oli nti ogasa n'ofuna approval okukakasibwa okwo kunno kugenda wala nga bwe tugamba nti ekika ky'emmamba ekika kyekikakasa nti oli muganda approve abantu ne bakakasa nti otegeera oba oli mugezi ate bayinza okukakasa nti oli musiru now approve eyo bweggwako nga tuvudde ku attention batutegedde weetuli approve batutegedde kyetuliko tukitegeera award empeera kyekisembayo era ne mu kusoma degree ebanga award eba mpeera nti weebale osomye kino okituukiriza weebale award abantu tukolerera ffenna empeera okwebazibwa at the end of the day ffenna twagala okwebazibwa oyagala omwami waakwebaze ng'oli mukyala oyagala mukyala waakwebaze ng'oli mwami oyagala omwana waakwebaze omuntu bw'ateebazibwa amaanyi taba na mangi omuntu watondebwa nga olina okukola naye mu kukola okwo empeera yo ki kwebazibwa n'okugenda mu ggulu abange kuliba kwebazibwa kwa Katonda gye tuli nga Pawulo bw'aga nti nkoze omulimu ki omulungi no mu kugenda mu ggulu Katonda yali baakugambye nti weebale wampuliriza waŋŋondera wanjagala yingira eggulu naye awaadi eyo
wano ku nsi tulwawo gifuna. Oyinza okuba n'omukyala wo nga takulabawo, ate oyinza okuba n'omwami wo naye takulabawo, n'abaana bo nga tebakulabawo, tebakwebaza, nga n'ensi tekulaba. Newankubadde oli mugagga, newankubadde ofunye approval, osomye olina PhD, naye nga teri akwebaza. Obulamu tebunyuma. Ne bw'oba otya kubanga ne bw'oba mugagga otya n'owa omuntu ssente, era owulira muli essanyu ng'akugamba nti weebale nnyo ssebo, weebalire ddala, oba weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala. Bw'aba muntu waka afumbye emmere, oba mukozi wo house girl n'akuwa emmere, kikugwanidde oba ye muli ekiyinza omusanyusa sinakuwa mmere wabula kumugamba nti weebale nnyo ofumbye. Nze sikirina nnyo ekyo nno ng'omuntu Alex. Simanyi nnyo okwebaza mmere, naye nze nkugamba nti omuntu agifumbye ekiyinza ate omusinga omusanyusa kumwebaza. N'omuzadde bw'azaala omwana, omuzadde oba mukyala n'azaala omwana, bamugamba kakuliki akakyakaana, kwebaza, weebale, olwanye. So ffenna tulina entalo ze tulwana, ezimu ziri waka, endala ziri mu masomero, endala ziri ku mirimu gye tukola, endala ziri mu mikwano gyaffe, za njawulo. Naye ekisingayo obukulu kyekyo ekisemba nti omusajja oba omukyala yeebaziddwa nti weebale ssebo okoze. Kakati njagala mbazzeeko mu byaffe ebyawano ebya Uganda. Ani gw'owulira muli gw'oyagala gw'oteekwa okwebaza? Ani? Ate saagala nnyo mundeetera abantu abangu ogambe nti maama wange oba kitanda edda, kubanga maama wo okumwebaza oba obutemuwebaza tekimuggyako kuba maama wo, ate era maama wo buvunaanyizibwa bwe kubanga alina okukola bye yakukolera kuba ye yakuzaala. Naye kakati bwe kiba katugambe ng'eggwanga Uganda, ggwanga ki lye tuyinza okwebaza nti lyaliko kye lyatukolera ekirungi mu mawanga amalala gonna ag'omu nsi? Gwe ng'omuntu ani gwe weebaza? Ate tunuulira n'abakwebaza. Ani akwebaza? Who give gratitude oba thanks to you, n'agamba nti weebale, wankolera kino nakiri. Abafuzi baffe Muteesa, Amini, Obote, Muwanga, Tito Lule, Binaisa, Museveni, ani gwe tulina okwebaza nti weebale nnyo ssebo, weebalire ddala? Kintu ekyo nno kikulu nti mu nsi muno ab'emufuzi, ab'epolitician, w'amagye, ebitiibwa byonna bye twewa, brigadier, general, byonna kunoonya attention. Olidde nti oyo honorable, attention, mumutunuulire mumanye nti waali. Oyo nno gwe mulaba yaani Doctor, Chief Justice, bonna attention. Naye nga munda yaabwe naba tebagamba
Are we approved? Yes. By paper, you have been approved. Nti olina degree. Era bakwapproving nti ekintu okikoze ki bulungi. But mu buntu abantu bakwapproving. Kyova olaba nti artists, abayimbi, abazanyi b'emizanyo balina advantage eyo nti bambi abantu babasiima bwe baba bakoledde ddala ekiki ekirungi without any qualification oba approved paper, abantu ne basanyuka ne bakuwa ssente. So ekyo nammwe abayimbi mukyebalize kubanga abantu babasiima oluusi nga temulina kyamaanyi nnyo kye mukoze. Empeera kiki? Si ssente, si musaala. Empeera goodwill. Abantu bakwagaliza kirungi, naawe obaagaliza kirungi. Empeera si ssente, si musaala. Kiki enjagala okutegeeza wano? Nti tukolerere ki? Mpeera okusinga omusaala. Bino byonna attention gye twanoonya tugifunye. Osomye ogifunye attention. Approval ogifunye bakutikkidde. Katugamba omugagga kye nabagambye ekyo nti form sector yo eri bulungi, eri organized, tumanya nti oyo atuuza. Naye inform muntu ate olina kufuba nnyo. Tulina abagagga bangi abantu be bateebaza. Tulina abaavu bangi abantu be bateebaza. Naye lumu waliwo oba olugero lwali oba ku radio sijjukira bulungi, naye bwe waliwo omukyala yabeeranga ku luguudo ng'abaana bagenda okusoma ng'abeera yekka bw'ati naye ng'afumba lumonde oba emmere, naye nga buli mwana ayitawo oba ng'agenda okusoma ng'abava ku ssomero ng'amuga jangu togenda nja jangu nkuwe olye ng'amuwa ki? Emmere. Kati abaana bonna ne bakula nga bamanyi omukyalo nti enjala bwe beekuluma n'ogendewo omukyalo oyo abeerawo n'akokulya kayinza okukola ki? Okukuwa. Bwe yafa abantu abamuziika baali bangi nnyo naye ng'abasinga obungi baali baana be yawanga emmere nga bava ku ssomero. Ekyabatwala ki okumuziika batyo? Kumwebaza. Wano nze nnyinza okufa ne watabaawo nanziika. Omulala n'afa, abantu ne bamuziika enkumulitu bwe bati. Waaliwo mukoddomi wange Kajumbi, ye ng'agaba bugabi mmere. Agenda bulima ayinza okukuleetera ettooke ly'emmere enkota n'akuleetera n'ennyama n'akuwa. Tewali kyayagadde. Naye nga ye gwe mutima gwe kuwa bantu ki? Mmere. Naye bwe yafa naye abantu baziika Kajumbi. Baziika Kajumbi nga bangi. Lwaki? Kumwebaza. Ffenna twagala okwebazibwa. Naye omukulembeze oyo akola ebintu ebireetera abantu obutamwebaza. Ate ne bamukyawa. Aba akoze bubi nnyo abantu abo. Buli mukulembeze yandibadde avaawo ne tugamba nti ssebo weebale.
buli member of parliament yandibadde avaayo mu parliament nti weebale nnyo wakola naye omuntu n'avaayo ate ng'avuddeyo mu kubiyambi kubba miliyoni 10 zokka ate n'akola ekibiina ate ne tukiyingira ne bakola n'olw'ensonga eyo bannange empeera eyo tuginoonye nnyo okusinga omusaala oba attention tugifunye ne tufuna na approval batulonze tuyingidde parliamenti awadi ovaayo otya ofuluma otya abaganda balina olugero olugamba nti Buganda nkonge ya mulyango bwetakuba mayingire kuba amafuluma bwetakuba mayingira ekuba amafuluma ofulumya otya nkonge ya mulyango bwetakuba mayingira ekuba amafuluma tukolere empeera tunoonye abantu abo abajja okufuluma nga enkonge y'omulyango tebakubye kabe kasingi nga bagikoze eki bagisigudde tunoonye abantu abajja okubanga beebazibwa bye bakoze ate mubamanyi tubamanyi betuba tuteeka muki mu bifo ebyo nammwe betulonda bannaffe kubanga ffe abamu tetusobola kulondebwa kuba tetulina busobozi nammwe betulonda nammwe mumanye nti mufulumenga n'ekigambo eki oba oli mukazi mukyala nti ofuluma n'ekigambo nti weebale nnyo nnyabo nga kyetugamba bw'oba oli musajja mwami nga ofuluma n'ekigambo eki nti weebale nnyo ssebo okitukoledde olwaleero njagala buli omu mwe mwebuuze mu maka gammwe eyo gye muli buli omu mpola mpola mu makanisa gammwe gye muli mu bitongole byammwe gye muli ani gwe olina okwebaza nze mbawadde abafuzi baffe bonna mumbuulire simanyi oba munaakyogererawo naye mbajje kumuteesa ne mbaleeta ku Obote nzuuyo Amin nzuuyo ku Muwanga Tito Okello Lule Binaisa Museveni ekigambo weebale nnyo weebalire ddala ow'enkajja ow'ennakatu bw'ofa baziikanga nze ndi kwambala amagumba ne bampita omusezi nga weebaza kwabo bonna ani agwanidde ebigambo ebyo Mukama waffe yeebazibwe nnyo